إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ayebazibwa Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde emyoyo gyaffe atulinako obuyinza obwenkomeredde tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe biddeerewo ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'ekyengera kino ekinene ekitageraageragizibwa ku kyengera kyonna kyekyengera n'ekyeddiini ey'obusiraamu ofumiintirizanga nnyo n'osiriikirira ku buddiro bw'omuntu atali musiraamu era omanyi obukulu lwaki Allah yatulondera eddiini eno ey'obusiraamu nga Allah bw'atugamba nti waraditu lakum al-islaama diina nabasiimira obusiraamu nga yeddiini kitumalira byonna ebisigadde ne bw'obanga tubifunye mu dduniya muno okaabanga mpola kasita ofuna obusiraamu kikumalira kubanga obusiraamu bwe bugumya omuntu mu bizibu bwe bubeera n'omuntu mu masanyu bwe bubeera n'omuntu mu bigezo muntu bw'agezesebwa obusiraamu bugamba ki bw'afiirwa obusiraamu bugamba ki bw'aba atuuse ku ssanyu obusiraamu bugamba ki kati obusiraamu yeddiini etaalekerayo muddu kintu kyonna kwetegerera butunnyonnyola ku bulamu obw'edduniya n'obulamu obw'oluvannyuma bw'edduniya n'enkomerero egenda kubeera ki eddiini busiraamu yeddiini esinga amadiini gonna ageeyita nti weegali obutuufu ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين olwaliro tugenda kwogera ku musomo ogukwatagana thamaratul ikhlaasu lillah ebibala ebiva okukola omulimu ng'ogukoze ku lwa Allah ebibala omuntu byafuna ng'akoze omulimu ng'agukoze ku lwa Allah omulundi ogwayita twali tutunuulira ebikwatagana ku mafatihu riziki ebisumuluzo by'enfuna era twasembayo nga tunnyonnyola emisingi mwe tuyita okukuuma ssente Allah zaatuwadde ebyo twabinnyonnyola kyenjagala obbakubiriza ku nsonga eyo tugende ku musomo gwaffe teekemu amaanyi mu bye tukola tuleme kubinyooma ate era twetabe nnyo mu busuubuzi obw'emitendera egy'enjawulo naye baba bakukozesa teriiyo muntu asobola kugaggawalira mu musaala gumusasulwa buli mwezi wabula ebabanga bakukozesa fuba nnyo okulaba nti olina ebbali omulimu gw'okola ogw'obusuubuzi ogw'okuyingiriza ssente obusuubuzi Allah yabwogerako nnyo mu Qur'an nabbi n'atuuka n'okwogera ku basuubuzi kasita bakulembeza amazima kati obusuubuzi kikulu okubwetabamu ebizimbe ebyo byonna bye mulaba mu bibuga ne zino akeedi ze mulaba ezisituka mu kyengera si za bannannyini bafuna ssente za musaala za basajja baki abeetaba mu busuubuzi osuubula bijanjaalo osuubula kasooli
osuubula mataka, osuubula bibiriiti, osuubula mmwanyi, osuubula ki, obusuubuzi bwonna kobe nga osuubula nnyaanya, kubanga omuntu alindirira omusasula omusaala ogw'ennaku 30 nga bamuwa emitwalo 40 oluvannyuma lw'omwezi, ennaku ezisigadde awangaala ati zigenda otutuuka nga akyalinako wadde 10, alina okusasula ennyumba, alina okuweerera abaana. Kati obusuubuzi, okwetaba mu bizinesi kyentegeeza, tulemenga kugamba bugambi nti nninda bansasula muki mwezi. Omuntu alinda okumusasula omwezi ayita mu bizibu bingi, naye omuntu asuubula atambula na sizoni. Tegerekisi n'olwensonga eyo twetabe nnyo mukola ki, mu kusuubula ebintu ebyenjawulo. Byonna by'osobodde okusuubula kasabeera nga bya halal. Awo twamalirizaawo mulundi ogwayita. Olwaleero ngenda kunnyonnyola ku thamaratul ikhlaasu lillah, ebibala ebiva mu kukola omulimu ng'ogukoze ku lwa Allah. Baganda bange abasiraamu, teriiyo kyabbeeyi nga Allah kuwa kukola ng'onoonya musiimisa. Abantu bakola emirimu mingi naye oluusi bagikolera bweru wa kusiimisa Allah. Ebola nabbi bwe yali mu hijja yasaba Allah n'amugamba nti Allahumma inni as'aluka hijjan, kusaba ay Allah mpe hijja oba umra la riyaan fiha wala sum'a, nga teriimu kabandabe wala sum'a, wadde okwagala okwatiikirira. Naddala omulembe guno olwaleero gwe tuliko waliwo ebintu bingi ebyonoona emirimu gyaffe ne tubeera nga tuli bweru wa kukola kusiimisaani Allah, nga kamera zino. Omuntu agenda e Makka ne yeesiba ihiraami bulungi, n'atandika okwekuba serefi, n'ateeka ku Facebook, n'ateeka ku Twitter, n'aweereza mu mikutu gyonna egya WhatsApp. Ekyo kisobola okukuviirako okwonoona omulimu gwo. Emirimu gino gye tukola gifunamu empeera kugikola ikhlaasu lillah. Mutera okulaba olwaleero abantu abasiibulula abantu, ateekawo futaali, n'ateekawo bbanda, n'akuba bbaana bulungi, n'ateekako erinnya lye Haji Mahmud Tegerex 2022 Ramadhani special oba futaali special. Kaakati emirimu gyaffe tugyonoona, naye nabbi yasaba edduwa eyo. Tuli ffenna Allah okumuwa okukola omulimu la riyaan fiihi, ogutaliimu riya wala sum'a, wadde nga ayagala kwatiikirira. Kati ikhlaas waliwo ebibala ebivaamu, era bw'otunula ebigambo by'abasalafu saale abaatukulembera abalongoofu baayogeranga mu bigambo nga baga nti ta'allamna al-ikhlaas, twayiganga okukola emirimu ku lwa Allah kama ta'allamna as-sala, nga bwe twayiganga okusaala. Amakulu baayiga okutukuza emirimu gyabwe gikola ku lwa Allah, ne bateekayo amaanyi ng'omuntu bw'ateekayo amaanyi agamuyigiriza okukola ki? Okusaala. Kitegeeza nti ikhlaasu kikulu. Assaas kabulul amal, gwe gumu ku misingi omunene ogutuusa omulimu gw'okoze, ogutuusa omulimu gw'okoze. Kati olwaleero njagala tutunuulire ku thamaraati, ebibala. Omuntu singa akola omulimu ku lwa Allah nga ddala tagunoonyezzaamu kirala. Mulaba abantu tubeera oluusi mu mizikiti gino, abantu oluusi be balonda ku bukiiko bw'emizikiti okuddukanya ebintu by'obusiraamu, naye ng'oli anoonya wakola ki? Wafunira. Naye singa omuntu aleeta ikhlaasu lillah, kampeereza obwa imaamu buno, kampeereza obwazinyi buno, kanzimba omuzikiti guno lillah, somesa abasiraamu bano lillah, omuntu ebibala byafuna mu mulimu bibala ki? Musomo gumaze otegerekeka.
ebibala omuntu byafuna mu kukola omulimu nga gukoze ku lwani ku lwa Allah. Sisuubira nti okolera maama wo era wajja wano n'osaala chairman w'omuzikiti agenda kusiima, onoonya Allah kola ki kusiima. Ekiba kikututte Makka mu ihirami zo ng'otutte ne ssente empitirivu ne weetimba ku mitimbagano, kibulaba abatukulembera abalongoofu bo tebaalina na bitende ebyo nti Haji Burhan, Haji Ahmada, Haji Sulaiman oba Hajjati, bo bagendanga okukola ibada ne bazireka. Naye wano olwaleero waliwo n'omuntu agenda e Makka okukola hijja, bw'otamuyita Haji anyiiga. Aga Tereza 2018 nali Makka, mpita buki mpita bulungi, mpita Haji 2018 namaliriza, leka kumpita linnya kkalu. Abatukulembera abalongo tebabirina, bayagalanga nnyo okukuuma emirimu gyabwe. Kivula bateriyo kya bbeeyi nga muntu kukola mulimu nga guli wakati we nani ne Allah, omulimu ogw'ekyama. Era fuba nnyo mu bulamu bwo buno obeereyo n'omulimu nga la yattaliu alaihi ahad, teriyo mulala agumanyi. Okusaala batulaba, tuzife na tusaala, era teri asobola ga nti gundi si musaazi kuba batulaba tusaala. Ni waliyo omulimu ogw'ebbali ng'ogw'abasajja bali abayingira mu mpuku, fantabakat alaihim alhajara, ejjinja ne libabuutikira, ng'okufulumayo buli omu kwogera mulimu ogwo nga yagukola ku lwa Allah, kyabawonya ne bava mu buzibu. Kigenda kukuwonya okukola omulimu ikhlaasu lillah, okuva mu buzibu ku lunaku olwakhira, okuyita ku siraata, okuweesa ekitabo kyo n'omukono ogwa ddyo, ne Allah okuwafaka mu bulamu buno obw'ensi. Naye mu bibala ebiva mu kukola omulimu nga ikhlaasu lillah, ekisookera ddala sihhatul ibaada, obutuufu bw'omulimu. Sihhatu al ibaada, obutuufu bw'omuki bw'omulimu. Abasajja abawalabu asobola okutegeera awali obwetaavu, najja ekiro n'ateekawo obuyambi nga teri amulabi. Olwaleero abagagga baano bagabira mu kamera, mumuyinza okuba sibanyumizanga kukamba nyumize kino. Mu Arafa eno gye twakavaamu eno waliwo omuddu wa Allah wano Sekyengera wabula e Uganda, yankubira essimu nga sina mukwano gwange, nanga janguko wano mu ofiisi kwetaaga, nendowooza nazizza musango kiki. Naye mu kutuuka eyo mu ofiisi musajja nanga nkwebaza emirimu, naye nga ayagala nakkaaba, nanga nkuwadde ku ttaka lyange lye nnina poloti 5 ku 10, njagala okkirize ndikuwe. Ne mugwe oliwadde busiraamu oliwadde nze, nanga mpadde ggwe ebulobaawo. Bwe njogera teyampa mu kyalo bulobaawo. Arafa eno naye nga tuli babiri mu ofiisi aba, n'amala n'atulika n'akaaba, nanga njagala ne transfer nzikuwe, era n'asayininga ekyapa. Simumanyi nti mukwano gwange, nti atuula mu ddalasa, nti oba njogera naye nimba ekindeeseza ekyo kiki? Okukola omulimu. Era sisobola mwogera linnya. Okukola omulimu nga tugukoze ku lwani? Kati mubuuza omusiraamu oyo ibaada eyo Allah tagikkiriza. Sihhatul ibaada, buli wookola ekintu ku lwa Allah, Allah akkiriza. Tuli ffenna okukola omulimu ku lwani? Ku lwa Allah. Naye kati abagagga baano bagabira mu kamera, tumala kubeera ku mukolo n'akusituza n'agasituka, imaamu osaaziza emyaka emeka? Nti 4 kuwadde umra, ne bakuba takbiri, batazikuba tamuwa. Allahu akbar, Allahu akbar, mubaya mukubeye butambala.
naye yoba yebutambala Allahu alam kuba bigambo bitenderezani niwelaga mukube yebutambala kati ebabanga n'abebutambala batuuka abantu abateeka ebintu byabwe mu ddiini ekyo nakyo kyakabenje kyakubiri naye kyenjagaddemu sihatul ibada buli wokola omulimu ogukoze ku lwani kati oyo kyekyamutuma okukola ekyo haji oyo kumwogerako kiba kubanga twali kumwogerako yaligambye leeta abakamera leeta abamawulire naye yagamba kino njagala kive mu byobugagga byennina kive ne mu byobugagga by'abaana bye bateekeddwa okusikira kansayininge transfer nagikolera waawe ate nga tagabiwala buloba wala nnyo era emulabanga nsenguse gyenja okubanga gyendaze bwe naaba nkyawangadde kuba gyenjagala oteeka amakanda kuba yanga kikyo oba otunda oba okola kine mugaa nti haji ekirabo tebakitunda era kiri awo akati ate saagadde muzimbe mitima kintu bakimpalira nga nange simanyi kasisuubira n'essimu ye saagisevinga mu ssimu yange kyoba mukwano gwange ng'ono masita wange haji Allah be yasitula amadaala mu duniya muno n'akimpa ataano ku 10 kigabika okuli ekyapa muntu akuwa mitwalo 5 n'alabanga akaluubirizibwa 5 bwegiti poloti yawo tegulika miliyoni 6 n'okusoba okuli n'ekiki ekyapa mu ngalo baganda bange omulimu ogwo si gwa muzannyo nsaba Allah agumubaleko aye naffe atukuumire ebyengera kaakati ekirala Allah yagamba mu Qur'ani y'ekitiibwa buli tukola omulimu nga tukoze ku lwa Allah yagamba nti faman kana yarju likaa rabbih falyamal amalan salihan omuntu yenna asuubira okusisinkana Allah falyamal amalan salihan akola omulimu nga mutuufu wala yushiriku biibadati rabbihi ahada tagezanga nagugattikamu bw'oba okola omulimu gukolerillah togugattikangamu kirala ibaada gyokola togigattikamu ekyo kyekitta omuki omulimu kasita oteekamu riya bandabe bampulire genda onjogereko nti nze nakola kino mulimu oba omaze okwonoona mu bibala ebiva mu kukola omulimu ku lwa Allah sihatul ibada mulimu gwo Allah agukola ki agukkiriza guba mutuufu wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin bana tuyiga okukola ikhlasu lillah tukiyige tukyegombe beerakaawo nga ovaamu abantu okuwaanawaana abantu kasaba kuwaanawaana oluusi bakwonoonera n'emirimu era saagala abantu kumpaana ompaana ki sikukkiriza nakumalayo bigambo byo okuwaanawaana oluusi omuntu kimwonoonera omulimu ntegerekisi sihatul ibada Allah agikola ki agikkiriza ekyokubiri mu bibala kisoose tugambye sihatul ibada obutuufu bw'omuki bw'omulimu Allah akkiriza nnyo omulimu omuntu gwakoze ikhlaasu lillah okoze ku lwa Allah leka kumenyeka nakuwaayo ssente nga tolina ikhlaasu leka kumenyeka genda Makka olw'okuba ovuganya munno yakagenda emirundi 4 naawe oyagala ogenda ogwanamu 2 obutuufu bw'omulimu kugukola ku lwa Allah tegerekisi mulimu abasiraamu abasaala naddala eyo mu byalo ng'oggyeko wano mu kibuga mu byalo eyo waffe eyo nga basaala basobole obbaziikirako abaki abantu baabwe bw'otosaale bayinza obutakuziikirako ekyo ekikusaaza eyo garadu ebeera nfu ekigendera oba okisse ekyokubiri nusratul umma Allah ataasa umma eno lwakukola mirimu nga tugikola ku lwa Allah okutaasibwa kwa umma eno
umma y'obusiraamu generation abasiraamu gye baliko obusiraamu bwaffe Allah abutaasa kasita tunaakolanga emirimu nga tugikola kusiimisa ye. Bwe twasiimisa abakaafu ne tubaagala ne tubatwalira ebyama byaffe ne tukolera bo, Allah n'atuleetera al-khudlan, adh-dhullu, okuba abawansi ne tufootooka kubanga twava okukola lillah. Omusiraamu alema otunulira muganda yu ku luganda olwo olw'obusiraamu Allah lwe yatuyita n'atugamba nti innamal mu'minuuna ikhwa, n'ayagala bali bamusiime bamutendereze, n'akola ng'akola gavumenti kumuwaana kumutendereza, oluusi afune n'omudaali, oluusi okumuwangaliza mu ntebe mwali. Kati nusratul umma, okutaasa umma eno okutuuka ku buwanguzi bwayo, kukola mirimu nga tulongoosa kukola ku lwa Allah. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti innama yansurullah, mazima Allah ataasa hadhihi l umma, umma eno bidaifiha, ku banafu abagirimu, bantu abawansi, bamulekwa, bamasakini, bannamwandu, abantu abali mu mbeera ez'obuzibu, bidaawatihim, n'edduwa zaabwe eziyita ku nnimi nga basaba. Sajja abakuze ba sheekh abawangalidde ku busiraamu abanafu abo, ne nabbi yagamba nti wassalatihim wa ikhlasihim, ne ku swala zaabwe ze basaala, wa ikhlasihim, n'okukola nga bakola ku lwani, ku lwa Allah. Allah n'ataasa umma eno. Bw'olaba omusajja omukadde ng'akootakoota ajja okusaala mu masijidi, olowooza aba akyanoonya edduniya oyo? Oyo aba akyali ku dduniya? Waliwo gwe nabuuza wano nga mpulira kinnuma, nemuga lwaki ositulanga emmeeza eyo ku myaka egyo? Naga nti sheekhe ndekera omulimu ogwo, Allah asobola okunzijulula wano, abantu ne batamanya nzaani, naye babagamba eyasitulanga emmeeza mu masijidi, osanga balinzijukira ne bansabira edduwa. Oyo aba akyanoonya edduniya? Naye ffe abavubuka ffe tukyayagala edduniya. Olaba ekunyumira, nibula olaba omusajja akootakoota bw'ati akuze emyaka ng'ali mu ibaada, oyo aba akola ikhlaasu lillah, kuba yava ku dduniya. Kali gwamira otula wano mu ddalasa n'owandiika, naye ng'omwana ow'emyaka ebiri wuli yataddewo omutwe ku mwembi anoonya edduniya, era ayinza n'okutunulira ng'obiwanaga oba anaabisoma ddi oyo omuzeeyi, oba ntegerekisi mumaze okufuna enjawulo mumaze okufuna enjawulo. Kaakati Allah ataasa umma eno bidaifiha, n'abanafu abagikola ki? Kyova olaba umma bulwebulwamu abantu abakuze nga bakulidde ku busiraamu bakola ikhlaasu lillah, bava ku dduniya. Era ogenda okulaba abasajja abakulu abawangalidde ku siraaga nti ffe waliwo ebintu bye twakolanga mu biseera ebyo nga byamuzannyo, naye twabiva katulongoosa buki? Busiraamu, tutuuke eri Allah nga Allah atukoze eki? Naye bano abavubuka be bakyalina amalala, bakyayagala obbalengera, bakyayagala obbawaana. Mulimu n'abagagga abatudde awo be baagala basanyuse, babawe ssente, amugulire emmotoka, amuzimbire omuzikiti, amuwa obwayimaamu. Naye Allah okutaasa umma eno bidaifiha, abanafu abagirimu. Era generation bwe neebulamu abasajja abakootakoota abatuludde nga bawangalidde ku buki? Ku busiraamu, kulibeera kuzikirira kwa mulembe. Kali gwani ayinza okukuyita akutuuze nga muvubuka munno age nti la ekyo kyokoze tekisaana, kubanga abantu bano baba ne experience bibazze bakola ki? Bayitamu. Allah asobola okutaasizaako ku bo. Naye nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam bidaawatihim wa salatihim wa ikhlasihim, nga Allah ayisiza ku kusaba kwabwe edduwa ze bakozesa n'essaala zaabwe
n'okkola kwabwe emirimu nga bakola ikhlaasu lillah. Banoonya Allah bakola ki? Basima. Batunulidde kabuli. Waliwo emyaka buli kiseera ng'otunula mu kabuli ng'era we bukya bw'oti nga Allah akyandeseewo tunulira mu banno bonna be wawangaala nabo be wavubuka nabo nga tebakyali ku duniya, bonna bagenze mumusigadde. Era olwo yatuuka n'ogamba ku kyalo tusigadde basatu, basajja bakulu kuno, ffe twatandika omuzikiti wano. Naye kati gwe okyebalayo n'emyaka 4 mu maaso, ntegerekisi okyebalayo ebuwangazi buki? Ni waliwo omuntu nga ye buli kiseera, kale omuntu nga buli kiseera ye alaba kabuli ye ng'oyo alema okukola ikhlaasu lillah, naye gwe okyalina n'emyaka egy'okwonoona, okyalinamu embaga eziwera 2, naye nga ye musajja wattu n'embaga emu yamuggwamu, takyagikola ki? Takyagirimu. Kati ina kulongosa mirimu. Kale ebibala ebiva mu kukola ikhlaasu lillah nusratul umma. Allah ataasa ki? Umma eno kimukimanye kikulu. Eyo hadisi eri mu sahihi targhib wa tarhib, nusratu hadhihi al umma. Buli tukola emirimu ikhlaasu lillah, Allah umma eno agisaako ki? Nasr. Ekyokusatu, annajatu min igwaa'i shayatin, okuwona enkwe za sitaani, ebikemo ebifubutuuka mu shaitaani, okubiwona n'obiwuguka. Sitaani erina ebigezo. Era wano njagala mbuuza ekibuuzo ekidda buli omu awuliriza. Shaitaani ku nkwe zaayo n'engeri gyetusendasendamu ogwa mu mazambi, wakagiwangula emirundi emeka nga gwogikuba ekigu? Luli nekubba mu bwenzi, nekusuula ne mu bwenzi oba omukyala atali musiraamu, nekusuula mu bulimba, nekusuula mu bubbi, nekusuula mu kuwaayiriza, nekusuula mu bunnanfuusi. Sitaani gwe wakagimega emirundi emeka nga gwogiwangula? Olaba Umar abaali abasajja abanywevu bwe yakwatanga ekkubo nga sitaani teyita wakoze eki? Naye ffe tunono mu masigiri tutudde nazo. Waliwo ali wano malaaya emulinze bweru kasita mumalayisha. Waliwo ali wano amala kusaalayisha sheekha agenda mu kiraabu kukuba maki? Mazina. Oyo sitaani tayita naye, agatumaliriza isha aluddewo. Kakati sitaani wakagimega emirundi emeka? Waliwo betting ng'alinze genda kusiba kapapula. Waliwo sheekhe yannyumiza nanga nti waliwo sitaani lwenzigira nendeetera ekintu nga nkirabira ddala kibi, nenjekingiriza neremerako, nenjatula, nenjiga nvaako, audhu billahi min ashaitani rajim. Ng'olaba agirwanyisa, ng'ogirwanyisa emirundi emeka nga si yekumegga? Sitaani ogiwangula emirundi emeka? Ekumegedde mbaweereza caayi, mubasiike emmamba, abaddusa gonja, bamaadamu, baneiba, gwe wakagiwangula emirundi ne mube ensenene naawe ekumeggerayo. Kaakati annajatu min igwaa'i shayatin, buli wokola omulimu ng'okoze ku lwani? Ku lwa Allah. Allah akingiriza n'akuwonya ebikemo byaki? Bya shaitaani. Tuli ffenna basiraamu, kubanga shaitaani yatwerayirira mu birayiro bye yakuba kwe kutubuza nga Allah batugamba wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum almukhlasin. Laba bwe yajjamu nja kubabuza ddala, nja kubabuza illa ibadaka minhum almukhlasin, okujjako abaddu ba abakola nga banoonya kusiimisa
naye abasigadde buli onookola nga tokutaddemu ikhilasi. Oyagala abantu bakubire mu ngalo, oyagala bakuwulire, oyagala bakutendereze, oyagala bakwogereko. Naye raba Allah bwanyumya mu surati al-Hijri aya 39 paka kuyana, wala ughwiyannahum, nja kubabuza ajma'in bonna, nega nti illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kujjako abaddu bo mu bo abakola ikhlasu lillah, nga bakola kukola ki? Kusiimisa. Tuli ffenna basiraamu. N'olw'ensonga eyo qala Allahu ta'ala dhakiran ma kana min amri iblis min khuruji min aljanna madhura. Olaba ekyagobesa Iblis, Allah bwe yali agitunyumiza, ekyagijjisa mu ki? Allah n'agigoba mu kusaasira kwe, yeerayirira okubuza abaddu babaki? Abakkiriza. Wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kujjako abaddu bo al-mukhlasin, abakola nga bakola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kale buli okola omulimu ng'okoze ku lwa Allah, nga Allah bwe yakuuma nabbi Musa ku kikeme eky'abaana aba Shuaib, omwana omuwala eyajja n'ayita Musa ng'amaze obbayambako okubasenera okunywesa ensolo zaabwe. Musa yali muvubuka, alina shahawa, alina obwagazi, tannafuuka nabbi. Omwana omuwala azze amutumizza, Shuaibu ng'amutumiza, yasindika mwana muwala. Musa tamanyi gy'alaga, naye n'amugamba nti kkiriza nkukulembere, wadde simanyi yo nze mbankulembera. Bwe kinaaba kyetaagisizza okuweta, olina osuula akayinja oba akalaga nti awe tuwetera. Musa n'akulembera ekkubo gye yali tamanyi, nga tayagala mwana muwala ono mukulembera, ayinza okugwa mu bikemo. N'alengera entumbwe, n'alaba omwana bw'abigula, birowoozo ne bijja. Oyo Allah bate yamukuuma. Laba Allah bwe yakuuma nabbi Yusufu mu bulungi bwe yalina. Olwaleero muwozi obulungi bubaluma. Njagala wabeere omuntu ogwenda bagandi obulungi bumuluma. Naye nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu, Allah anyumya ku bulungi bwe gwe butaaluma. Yawona ebikemo by'omukyala imraatu Aziz natabigwamu. Bane buli tuyiga okukola ikhlasu lillah, Allah atukuuma mu bikemo byaki? Bya shaitaani. Gwe mbuvubuka bwo shahawa ogikoze otya? Lwaki togikuumye? Bwe tunaayiga okukola ikhlasu lillah, n'ebikemo sitaani byetusuulamu, Allah agenda tutaasa. Tuli ffenna basiraamu. Annajat min igwa'i shaitaani alfatin, okuwona ebikemo bya shaitaani ebitukema, ebyo wookola ikhlasu lillah, Allah kuuma. Ekyokusatu, al-ifaafu was-siyaanatu min al-wuquu'i fil ma'aathim. Allah akuuma ensaazo, nakuuma obutagwa mu mazambi, wa khaasatan n'okusingira ddala azina, obuki? Obwezi. Buli okola ikhlasu lillah, gyebulaba essola ze tusaala tezitukuuma. Mukyala ajjaawo ng'akunamye, kakaaya kali mu nsawo, bw'aba ayingira mu masijidi ne yeesiba, essola bweggwa addayo mu nkunamye. Awo amakulu ga aya eno gaba gamugasiza, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Tubulaba tuva mu ssala era nga tuwankira haramu. Naye omuntu buli wakola omulimu ikhlasu lillah, al-ifaafu was-siyaana, Allah akuuma ensaaze n'amusonyiwa, was-siyaanata min al-wuquu'i fil ma'aathim, n'amukuuma obutagwa mu mazambi mu bikolwa ebibi, wa khaasata zina, n'okusingira ddala obuki?
obwenzi. Okuwona kwa Yusufu nkwogeddeko, yawona obutagwa mu bwenzi n'omukyalo oli Imraatu Aziz, Allah n'abumuwonya nga Allah bw'atunyumiza mu Qur'ani y'ekitiibwa suratu Yusuf aya ya 24. Allah yagamba nti kadhalik, n'olw'ensonga eyo okukola kwe emirimu kwe kwamutuusa ku kino, linusrifa anhu suu, ne tumukingiriza ne tumuwonya akabi. Tuli fena walfahshai, ne tumuwonya n'ebikemo eby'obuwemu obutagwa mu bwenzi na mukyalo oli. Innahu, Yusufu oyo gwe mulaba, min ibadina almukhlasin, ali mu baddu baffe almukhlasin, abakola ku lwa Allah, betwalonda ne tutukuza emirimu gyabwe. Ekyo Allah ekimukolera, kubanga innahu min ibadina almukhlasin, ali mu baddu baffe abakola ku lwa Allah. Buli wonookola ku lwa Allah ng'onoonya Allah kusiima, agenda kukuuma assuu'u, ebibi, kubanga kabaka yali wa kumutta. Tuli fena walfahsha, n'amuwonya n'ebikemo ebibi ebiri mu zina, mu bwenzi, nga Allah bw'atunyumiza. Kadhalika linusrifa anhu suu walfahsha innahu min ibadina almukhlasin, suratu Yusuf aya 24. Tuli fena basiraamu, eyo kiraa nga Ibn Kathir bw'annyonnyola. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, al-ifaafu wassiyana, Allah okuuma ensaazo n'okukuuma obutagwa mu bikolwa bibi, yiga okukola emirimu ng'ogukola Allah subhanahu wa ta'ala. Kukola ki? Kusiima. Tuli fena ekyokumeka, kyokusatu kitya, kyakutaano, safaa'ul aqida. Safaa'u al aqida, Allah okuwa enzikiriza entuufu, ensengejje etaliimu buki buzibu. Qala Allahu ta'ala, Allah atunyumiza mu Qur'ani ey'ekitiibwa suratu Saffat aya 159 paka ku 16. Allah yagamba subhanallahi amma yasifun, yawkana Allah subhanahu wa ta'ala, illa ibadallahi almukhlasin, illa ibadallahi almukhlasin. Kati safaa'ul aqida, buli wonookola omulimu ng'okola ku lwa Allah, Allah agenda kuwa enzikiriza entuufu, kubanga olowolereza mu Allah. Naye bw'otookole ng'okola ku lwa Allah, n'olowolereza mu bitonde ebirala, ebibbo, ebigali, lubaale, bajjajjaabo, enzikiriza Allah agenda gikujjako, obeere n'enzikiriza eyo. Kakati safaa'ul aqida, enzikiriza ensengejje, Allah agituwa kasita tuyiga okukola ikhlaasu lillah, nga tunoonya Allah tukola ki? Kutusiima. Tuli fena basiraamu, buli wonookola nga Allah subhanahu wa ta'ala oyagala akusiime, Allah agenda kuwa enzikiriza entuufu. Buli wakuwa enzikiriza entuufu oba oteebye ejjana, kubanga abatalina nzikiriza ntuufu okuyingira ejjana kiki? Kijja kuba kizibu. N'olw'ensonga eyo tuyige okukola emirimu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga endala y'omukaaga, istijabatu du'a. Buli woyitiriza okukola emirimu ku lwa Allah ng'omulimu ogukola ikhlaasu lillah, Allah yanukula edduwa zo. Istijabatu du'a, mu bimu ebitatwanukuza dduwa butakola nga tunoonya Allah kutusiima. Buli wonooyiga okukola nga onoonya Allah kusiima, tonoonya ofuniramuwa, ofuniramuwa. Ekyo ekibuuzo kijja mu mirimu gy'obusiraamu, nfuniramuwa, onoonya Allah kusiima. Buli wonoonya Allah akusiime, ne bw'onoosabanga edduwa nga Allah azaanukula.
ne bw'onaabanga olina kyeweekingiriza nga Allah akikukingiriza, kubanga onoonya Allah akukole ki? Akusiime. Tunuulira ekyafaayo ky'abasajja abasatu alladhiina ntabaqat alayhim as-sakhara, ejjinja lye bwaluutikira. Eyo hadithi eri muttafaqun alayhi, eri mu Bukhari ne Muslim. Baayogera emirimu egyo egyabajja mu mpuku mu kinyoomo, kubanga baagikola Allah kubasiima. Naye ffe wano omuzikiti guno ku miryango egiriko sheekhe senga batuggaliramu, aga ekibajja wano buli omu ayogereyo omulimu nga yagukola ku lwa Allah, nga togaa nti nsaala, kuba okusaala baakikulagira, naye nga kyewakola ku lwa Allah, nga wakikola ikhlaasu lillah. Mulimu n'abajja okuyingira mu masina ago abanandaba batya abasiraamu, ninaanye muzikiti kangende, ayinza okundaba obubi. Naye ne batugamba twogereyo omulimu, buli omu gwe yakola ku lwani. Tetusulamu wano, tusulamu oyinaga yeri nakola ki, mulu nasooka noyi nali nkozeeyo ki, nakola ki? Ate ogenda okulaba nga byetwakola twabba bubbi. Sajja n'aleeta ente ya dhuhiya n'ogibba, ennyama ne mugibba bubbi. Niye okukola omulimu ku lwa Allah, toga nti nagula Kulaani nenzivuga nenzitwala ekaboohe, sirinaayo wa luganda lwange, teri yammanyi, nenziteeka mu masijidi awo nentambula neŋŋenda abasiraamu ng'ekiziba mpeeseza bazisome. Ntegerekese, nali ndi ku TV nendaba omwana ng'aliko omutima guliko ekituli, simumanyi ne maama we simumanyi, nenzijako essimu eyo nensindikako emitwalo 10, tebammanyi. Ikhlaasu lillah, ogwo omulimu guba wakati wo nani? Ne Allah. Naye ate ffe betwagala okukolera tumala balayiza layira oba enjala ekuluma nkuwa omutwalo. Ikhlaasu lillah ya akhi, tuyiga okukola emirimu ikhlaasu lillah nga tunoonya Allah tukola ki? Ng'abawala bwe bava eri n'alaba ekyalo nga tekuli mazzi, n'omugamba nti ekyalo kyawo abantu, n'alengera oluzzi abantu lwe banywamu amazzi nga n'ente mwe zinywa, n'akaaba n'aga kyetaagisa ssene meka, n'akwata ssene n'agamba basimire bowaholo. Ikhlaasu lillah. Naye ate mwe ne mugenda mu mazzi g'abantu bwe gati, ani ne mufuka mu ssusu mu luzzi, n'ojjayo olukoba lwo n'ofuka mu buki, ne musalamu amazike. Katonda kyagenda otukola naddala ffe Abafirika. Naye ndowooza Omufirika alibeera mu bantu abagenda okuyingira ejjana nga tebabaliddwa. Mungu atuwe ejjana. Naye ebintu by'Abafirika obitunuulira ne weebuunya engeri gye tutege, oli najja n'asala ezzike mu mazzi g'abantu n'afukamu, n'alaba abasiraamu bafumbye omuceere gwabwe n'asuulamu ebikola by'enjaga. Kati gweoyingira ejjana nga tebakubaze? Temwakiwulire Butambala awo abavubuka abajja ne basuula ebikola by'enjaga mu muceere? Oyo Mufirika wa wano wenjogerako, bamuzimbira omuzikiti nga guno ng'omusajja aguzimbye tabamanyi, tasuubira nagusaaliramu, kapeti n'agibba. Kuni yatukola wano ekigambo wano ku mukaaga omuzikiti gwaffe guno gw'okumukaaga wali wajaluna, n'ayingira mu mugundi n'ajjamu amplifier n'amala ogisiba bw'ati n'asitama n'apama awali amplifier mu mimbali. Kinjogera si kya myaka giyise, oluvannyuma lw'wano mu covid wano. Temwakimanyi ekintu ekyo? Ku mukaaga wano tuli wano Kyengera, naye omuzikiti ogwo oguli awo, n'asumulayo bw'ati amplifier bw'ati emizindaalo, n'amala n'asitama n'apama mu mimbali. Kati oyo ayingira ejjana nga tebamubaze. Oyo si ye Mufirika gwe njogerako.
opama otya mu muzikiti nga tosobola nakupama mu kyaki nino ogenda nositama mu mimbali era batuyitaawo neseeka twawiru tukoze tutya tusome edduwaaki niwabeerawo omusiraamu omusirimu erabira nali sikimanyi naga muleete kirita muyiseemu emirundi 3 tegerex kakati abasiraamu abamu baate nabo balogo naga muyiseemu emirundi egi tajja kuddayo kwambala mpale etuvuga nti alalala osusse Allahu akbar. Kale ekindeesezza ekyo nti abantu abawano ate twonoona buki mbonoonyi niye omuntu ogenda otya mimbali sheekhe bwosobola opama mu kyaki byenjogera ku mukaaga seeka tewaliwo ubaida guwo ku mukaaga njo ayogera omu amaga kuba muyinza okulooza nyumya wakayima ne wangu ku mukaaga wano amplifiers zisazeeyo amazo zisalayo apamye masjid mu mimbali wennyini wuyo sheekh wuyo atulongoseza omuzikiti yakola atya ne faani 3 nazisumulula musu obadde mujulizi byonna nakikola ekyo masjid kati kyembagambye nti tulowooze ku bintu ebifaanaganako bwe bityo tuli fena mbadde ku kigambo ekigaa nti mu bimu buli wetukola emirimu nga tugikoze ku lwani istijabatu dua Allah yanukula okukola ki kusaba kwaffe buli Allah bwayanukula okusaba kwo kyembagambye nti senga ffe wano batusibira mu masijidi natugaba buli omu yogerayo omulimu ogukola ku lwa Allah kati ng'omusiraamu oyo eyapama mimbali senga aba wano natugaba buli omu ayogereyo omulimu ayinza kwogera kyoyo era ayinza kuwa ye kakati senga Allah ali mubuuza ekibuuzo ku lunaku lwa akhira nti ekyakusazisa ezzike mu masijidi y'abasiraamu mu nnyumba yange mu mimbali kyali ki nnyonnyola abasiraamu b'ekyengera kwata omuzindaalo agenda kuwa ansa ki ntegerekisi tuyiga okukola ku lwani ate tulongoose kubanga sisuubire na musiraamu ne bw'aba alina imaani ey'amaanyi nga yakyawa amakyaki asobola okukyama mu kyaki ne yeesumulula empale n'akola ezzike mu kyaki gyali n'agaa nti eno kyaki kangikolemu obukyafu naye oli naayingira mu masijidi ennyumba Allah gy'agaa nti wa anna almasajida lillah sheekhe niweeyambula empale era Allah wakisa kuba kati senga ffe tumusanga abantu nga yeeyambudde bwatyo sheekhe asitami oyinza mukola ki buli omu kyojja omukola kyesirikire naye kuga Allah alina ekiki ekisa neyeesumulula naayira n'ayambala n'afuluma nga Allah talina kyamutuusizaako naye amulinze amukoze ki mulinze kuba teyali mulalu kuba omulalu tasobola kusumulula amplifier ezo 3 nanyafaani 3 n'atwala n'amplifier n'ogaa nti alabika yali mulalu muntu ategeera okumanya nti zino faani ena amplifier ate wagijje wennyini wagize kusaba Allah mulungamye ekisembayo baganda bange mu bibala ebiva mu kukola omulimu ikhlaasu lillah mahabbatul khalq lilmukhlis okwagalibwa ebitonde gwakola ku lwa Allah buli wonookola emirimu ng'ogikola ku lwa Allah agenda kukwagazisa abaddu era nze neewuunya mmwe ababeera ku Facebook ne musaba friend request omuntu nga akola omulimu ku lwa Allah yamwagazisa abaki abantu era bw'atakola ku lwa Allah era Allah yateeka mu mitima gy'abantu ne bakukyawa buli wokola ku lwa Allah abaddu bakwagala bokka kubanga Allah yakibatuma bw'amala okwagala Allah ayita Jibril n'amugamba nti inni uhibbu fulanan
njagala omuddu oyo, njagala omuzaana oyo, naawe mwagale. Jibuliru n'alangira eri bamalayika n'abakoola n'abagamba nti Allah ayagala omuddu we gundi. Iraba gwe baagala ng'ava Kyengera, ng'ava Masaka, nga Allah alangiridde eri ku arushi n'agamba nti akwagala, n'ateeka mu mitima gy'abaddu okwagala. Buli wonooyitiriza okukola ikhlaasu lillah, Allah akuteerawo abaddu abakwagala, bakwagala from nowhere. Waba waaki tebakumanyi naye bakwagala. Kyenalabako omuddu omu mwamulaba, omuvubuka ono eyafiira mu tuleere bweyogerera awo, eyafanga agamba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Muddu oyo twali tulina bwe tumuyita kujja waffe, twamuziika wali ewaffe ennyiiza esseeta, naye nalaba abasiraamu abaali batamumanyi, abaanoonya obunoonya wa we yaziikibwa. Kuba twali twakavaayo bwe Kabuli ne wajja kamunye ng'erimu abasiraamu bambadde enkofiira ne kanzu, ne bagaa tuzze tubuuza. Twasookedde Mulago ne batugamba bamututte e Mulago mu mokyale. Ab'emulago ne batugamba nti bagenze muziika Bugerere, tuzze tubuuza ne Bugerere tetumanyiyo, paka lwe batulagiridde wano. Ne mbagamba mubadde mumanyi nti twalabye bulabi ku TV, tuzze musaalira kumuziikako. Abantu basobola n'okuziika nga tebakumanyi, naye ate ffe wano omuntu asobola okufa nga tubadde tumumanyi n'omumanya, oyinaaga sijja ziika. N'akatikkula enseenene zange ziyinza okunvundako, naye omuntu ng'akola ku lwa Allah, Sheikh buloga nti kanneewole omutwalo ngende nziika ebbosi ono, ngende nziika amiiru ono, sirina ssente naye bannaayi kangende nziika omusaazi ono. Sibagayi nti neeyogerako nti nze nkola ku lwa Allah, mbadde ndeeta example, saagadde mumbalire mu kategole eyo, naye tusaba Allah bye tukola abikole ki, tabikkirize. Naye mbawo ekyokulabirako nti omuntu asobola okugamba sisobola kusigalira wadde sirina transport, kaŋŋende nsaalire, nga bakunoonya na bunoonya. Kasita okola omirimu ku lwani? Ku lwa Allah. Allah akuteerawo abaddu abakwagala, bagenda kwagala mu bulamu ne mu bufu, hayyan wa mayyita, mu bulamu ne mu kufa. Ibn Baazi yekka alayhi rahmatullah, bwe twalinga e Saudi nga tusoma, nga tulaba amasheekha abakulu nga n'okumwogerako obwogezi batulika amaziga ne bakaaba olw'ebirungi bye yali alina, ne bakaabira ddala. Ibn Uthaymin, mulowooza abantu abo babaagala lwaki? Ikhlaasu lillah. Bakola emirimu gyabwe ekyeyolese kungulu, bagikola ku lwani? Lwa Allah. Banaye tuyiga okukola emirimu ku lwa Allah. Allah alituteerawo abaddu abalitwagala, abalitwogerako n'ebirungi nga tebaatulabanako, abalitusaalira ne batusabira wadde tebatulabye. Okukola omulimu ku lwa Allah, mahabbatul khalq lilmukhlis lianna man ahabbahu Allah, yenna Allah gwaba ayagadde, ahabbahu ahli samawati wal ard, ab'omuggulu bamwagala bamalayika n'ebitonde ebiri ku nsi bimukola ki? Bimwagala. Olwaleero mukkirize tukomaawo, wenja okutandikira omulundi ogujja tuli ku musomo ogugamba thamarat al ikhlaasu lillah, ebibala ebiva mu kukola omulimu nga tugukoze ku lwani? Ku lwa Allah. Buli wogukola mirimu gyo Allah agenda gikkiriza, buli wogukola abaddu Allah ajja bakukwagazisa bakwagale, kuba teriiyo omuntu atayagala kwagalibwa baddu, ate nga Allah buli wakwagazisa abaddu eyo capital number. Kasita omuntu akwagala, abantu ne bakwagala, capital ali awo, atali wakutuuyanira, capital yennyini. Abantu okubanga olina enkuyanja y'abantu bakukola ki? Bakwagala, capital mulamba. Okusabirako eri Allah waliba ovudde mu nsi, okusaalira salatul janaiz, ng'otunuulira enkuyanja y'abantu bonna abakusaalira basaaze, wolumayiti y'omuntu jeneza gy'otunuulira, n'otunuulira abamusaalidde bonna bannaddiini, basaaze, ba umara bonna ng'obalaba basaaze, n'otulaba oti nga tolabamu na muntu yenna gw'osuubira nti yeeraguzalaguza mu ki? Mu shiriki, n'ogaa nti nkakasiza nabbi yagamba jeneza yonna esaalirwa abantu 100 nga bonna tebagattika kwani? Kiba kimukakaseeko oyo Allah omukola ki? Omusonyiwa.
niwe olujjenizayo omuntu gwotunuulira nono omusamiza zze amuwerekedde ng'omulaba mulayini ng'alina n'essabo. Mungu nsaba atuwa okukola ku lulwe, Allah atuwa okukola ku lulwe, akkirize emirimu gyaffe. Mukkirize olwaleero tukome wano biidhinillah, wetujja okutandikira omulundi ogujja. Saba Allah atuwangaze, atuwe obuwangazi obulungi, atuwe ne ikhlas fil qawli wal amal, okukola nga tunoonya Allah tusiima, nga tukola ku lulwe. Saba Allah nga bwatukuŋŋaanyizza ffenna mu masjidiini ey'ekitiibwa, Allah atukuŋŋaanye mu janaayi Firdaus. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.